bannange mwenna abawagizi ba Catherine Kusasira abawagizi ba TV yange eno gye ndiko bannange mwebale kubaayo abakyala n'abaami tubaagala nnyo. Omukulu amawulire gabadde gatambula ag'omukulu Lwasa mukwano gwammwe mukwano gw'abantu ag'okumusiba ogwogerako ki ne bayambye abatasobodde mubeererawo ogwogerako ki amawulire ago? Nze kye nnyinza okwogerako omukulu Lwasa amawulire ago tegabadde malungi kubanga muntu bw'avaayo n'agamba mbunno baasibye mukulu Lwasa ng'ate muntu waffe Munnayuganda muganda munnaffe kugamba kiba kyewuunyisa omuntu oba Munnayuganda munnaffe kyenyinza okugamba bw'omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana so sinza gamba nti kiyinza kubanga kyansanyusiza ng'omuntu ate njagala okubagamba nti ekkomera teryewalika ng'omuntu buli muntu olaba basaba babbi ba nkoko ng'omuntu abbye enkoko ne bamusiba ate si buli ali oluzira oba buli ali mu kkomera nti aba alina kye yakola abasinga gye bali ababeerayo abaliyo nga babalanga mwebage gye bali abaliyo nga balina emisango gye bazza ekkomera teryewalika kati ninyo bwe kati kakuyingiza mu kkomera nze nawulidde bubi naye nebaza Katonda ekyokubeera nti yavuddeyo nebaza bagagga banne nebaza omwami Mbuga n'abamubeereddewo abalala b'enjawulo mwebale nnyo mwebale naye okusingira ddala omwami Mbuga weebale kuba na mutima mulungi gwagaliza gulya na banno. Thank you very much. Kuba abangi ababeereddewo Lwasa babeereddewo abatasobodde mubeererawo naye gwasobodde abayimidde naye mwenna abayimidde naye mwebale nnyo mwebale ddala. Kyakuyiga ki eri abagagga ab'enjawulo abatera okugaba ssente eri abantu ne batababeererawo oyinza okubaako kyakuyiga kyoyinza okuwa abantu mu mbeera ya Lwasa nga bwe badde? Saagala kugamba mbu ekyokuyiga nnyinza kugamba kubanga bwe nfuna ekyokuyiga bangi omuntu bamubuuza ssente gye ziraze kubanga wabawo ebyetaagisa omuntu okukwata ku kikumi kye n'akuwa omuntu okukwata ekikumi kye n'akuwa kitegeeza gula omutima mugabi. Lwasa bw'abanga yakwata ku ssente z'ekikumi n'akikuwa taba teyayinoona ssente naye mwabakitwa nti kubanga omuntu ogenda mugamba nti nogenda okodowalira omuntu oba omuntu waba akusabye ekyakusabye oyiga obukodo oleme muyamba mu kizibu ky'abalina. Lwasa ssente gy'abakuwadde oba gye yakuwako nga kikumi kyo yakikuwa kyakuyamba era yalina ekizibu kyakyo. Kati omuntu obeera onagamba musima abagagga basanisiza ttente babuuza ssente zirina abo baziziika nti zirina entaana abo baziziika ssente zibula bubuzi oba ziggwawo bangi betubalebya babadde ne ssente nnyingi nnyo ne zibagwako wabula nze kyenyinza okugamba Lwasa ye muntu kubensabira okuba nti basobola okuvuunuka obuzibu bwe balina kubanga omutima gwe gwali mulungi nnyo oba omutima gwe mulungi nnyo mugabi omuntu agaba ate omuntu atajjukira mu nsi muno aba tagaba. Kati Lwasa nze ye muntu kuba bali babaddeko ne ssente gwensabira okuba nti addamu n'ayimirira ng'omuntu. Sente ezamusibisiza omuntu ayinza okugamba oba oli awo mugagga nga Lwasa lwaki essente zino bwe zityo akusinza ku setasiye ne ku ssente z'ayina zimutwala mu kkomera okusula ennaku z'abaddeyo? Bibaawo mu nsi muno bibaawo ssente kyegambye nti ssente ziggwawo teri ssente taggwawo bangi betulaba balina billions and billions of money neziggwawo ne Lwasa ze yali akutteko si kya Lwasa kino kiri atabaala kubanga sikisuubira nti naawe covid bwe yakusanga bw'oli kati ali eyo yenna yes kitegeeza naye Lwasa epo yamuyitamu nawe osobola okuyitamu oba n'omuntu omulala so ssente bagibulamingira muntu ate tebagibuuza muntu nti ssente yalagawa ssente zinawo baziziika nti zirina entaana. Abawagizi bo kiki oyinza okubagamba obudde nga tumaliriza kati kyozzaako nga kate Kusasira bireekoota ti mu maaso awo oba okyali mu bintu bya mu maaso awo nyina konsati gye ngenda okuleeta njagireeta kubanga abantu bakyambuuza Kusasira oyimbye luyimba ki ennyimba nziyimbye mpozi nga bantu baagala mbayimbire emyala kati ate nga tegibayamba buli kimu kiyimbye mu music mu Uganda tebalina kye bamanja bwe mbaga nti njeeta konsati ngenda kweta konsati yange mu maaso awo bagiyita all is gold ya mu maaso awo ejja kujja nja kuba mbabuulira ne kati essaawa eno nkyaconcentrate nze mu bitabo byange yesero ekisembayo kubayita abantu abayimba mu kikadde ne bayita omuntu nga Kika ye abateeka show z'ekikadde okyogerako bakola mulamu omukyamu okuyingira abantu nga mwabaddewo gwe mulamu si mukyamu gwe babakoze guba bukadde magezi oba okubeera nti no bayise mu kikadde Kika ye ebbanga lyayimbidde mulimanyi ebbanga ddene emyaka ali mu 10 kubanga bwe tuba tugeraageranya nze ntandika okuyimba 2-3 oba paka kati mbadde nnyimba era nze Kusasira obusawo ne bangula miliyoni 5 ze bandiguze oba omuyimbi omuto gwe mugamba nti muyimbi omuto aliwo wabula kiba tububuuza oyimba ki kubanga gye bali abayimba edda nga tebasobola baleeta naye baba baleese Kika ye kitegeeza muyimbi wamaanyi
Kale.